Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baba nanga bali mu kisibo. Omvuze speed naye waliwo omanyi ekintu muntu kulowooza kyalowooza ndowooza nti kya buntu. Buli omu aba ne bwalaba ebintu bye. Ate oli wasengeka era mukwano gwange Palaso bakifa kyamusiza bubi ndowooza yeetaaga bwetaazi ye kutuula mu ntebe agambe nti ono yabadde ategeeza ku kiriwa. Kuba ebintu bingi. Olwaleero Bobby Wine, Chameleone, Bebe Cool balina olutalo lwabwe baali balwana mu ndongo. Era ne lubafuula abo abasatu. Semuwe nabali betwogeddeko bamuzeyi Sebattaka Feero ne Hamani. Kati lutalo bwe yespacinga mu space ya eyiye eya Good Life ne Kennedy Lisa. Era nga yo ntuufu. Entuufu lwa nsonga. We bali awo. Yes, omanyi lwaki? Nze lutalo kyabadde ayogera ku nkimanyi. Nti ye yatunuulidde generation yaabwe bwe yajja. Bajja nti olwaleero bali bayogerako balina generation yaabwe. Saate yajja nabalutalo. Toza saate lutalo ya displace nze saha. Nedda. Ebituufu kati tubadde wano fenna nga tulaba ebintu bino. Good Life we malo crazinga bwet saha yali ali mu akyali mu Leon Island. Then najja after them. So kati nzo ndoza nti kyabadde atunulira. Nti olwaleero we yatuse ku saha n'agamba ne Palaso uchayino kole nnyo. Kati nze mu bulamu nzikiriza bwenti. Omuntu bw'angamba nti balunywa wetaaga oyongera okusitula socks ndoza nti abannumirirwa. Mu mbeera eno lwakuba nti engeri ebintu byaffe bya showbiz buli lwe bakugamba ekintu olabanga abakunafuya. Eri brand. Yes. Omusajja oyo yasinga ebbeeyi. Yep. Yasinga hits. Yes. Kate saa zino si yasinga. Zensobira nti eno generation kati agikwatidde bendera. Alina waayimiridde so tekimufuula kuba nti ate saha tasobola kubeera waali. Olwaleero nkulaga ekintu kimu ekyenjawulo nti osobola okujja booti ekyo nongezaako kigamba abantu bangi osobola okuva gy'ovudde n'ojja booti naye tekitegeeza nti ababaddewo olwo bajjeewo. Oba bakuyita kugeregeranya bakugeregeranya ku ekyo ekiba kiriwo. So Palaso gwe kusinzira saha ali nani nze ndoza nti saha waali olwaleero yali baddeko waggulu era nga lutalo bwe yayogedde kyokka ng'ate era kiri nti bw'oba majinga ku mbeera eri mu kutambula ya music kati Palaso waali wali saha awo. Palaso waali waali. So lutalo awo yakoze musiri waali awo. Yep, opinion ye. Naye nga kati nga gwe balunyo Palaso muteekawo. Anto ensonga nti kati nze nkola business. Oli yayogedde nga artist. Baba n'ebyabwe ebyendingidi. Nenze nze akola business. Yes, nze nga akola business. I just merge those people okusinza ku ngeri gye bakolamu outside the kazindaalo. Itegeeza waali awo gwe tokinako. Muganda nsanyusa okulaba omulangira yategese Chameleone ku Gwanga Muje finale. Kyekivulo ekigala Gwanga Muje? Yes sir. Okay, so